Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibiyo chat lavak NBS TV webali jonna gyotusizako engalo olunaku olwaleero. Eno ye barometer kasameme esoose mu mwaka 2026. Omwaka twagwogeranga nti akalulu akaddako ka mwaka gujja. Kati omwaka ogujja gwe guno tulonda wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 15 lunaku olwokuna tujja kuba tusalawo baani abagenda okukulembera oba ani agenda okukulembera eggwanga lino emyaka emirala 5 na baani abagenda bakiikirira mu bifo ebyenjawulo naddala ku bubaka bwa parliament. Yes, leero wetuli campaigns zijja kukomekkerezebwa lunaku lwa 2 wiiki ejja, meaning this campaign zisigazza wiiki emu yokka, but bye tulabye mu campaigns zino kwetoolola eggwanga lyonna bisobodde okutusiigira ekifaananyi butya akalulu k'omwaka aka wiiki ejja bwe kagenda okufaanana. Wano bwe twagala okubeera nga tusesera olunaku olwaleero, nkugambye nti tulonda wiiki ejja ku lunaku olwokuna, naye campaigns mu bbanga lino lyonna nga bwe tuzirabye okwetoola eggwanga zisobodde okutusiigira oba zitusiigidde kifaananyi ki, zisobola okutulengeza akalulu bwe kanaafaanana ku lunaku olwokuna. Era nga bannange bwe tugenda okukuba tooki mu nsonga eno n'endala we bali mu studios, Mwami Charles Rumushana Munabarometer yatudde dda, muganda wange Habib Buwembo ono nga ssaabakuzi w'ekibiina ekisinga obunene ku oluvuganya gavumenti ekya National Unity Platform, naye waali Mwami Harold Kaija ono avuganya ku ntebe y'obubaka bwa rather ku kifo ky'obubaka bwa parliament obwa Nansana municipality. Waali nnyo Honorable Emmanuel Lumala Dombo ono mwogezi w'ekibiina kya NRM naye tumulina, kw'ossa Abraham Luzzi ono avuganya ku kifo ky'omubaka wa parliament owa Kampala Central, talina kibiina naye yateredde dda. Ndowooza Harold, ntandike naawe kawungezi k'olunaku olwaleero. Bye tulabye mu campaigns okyasobola bitulengoza akalulu bwe kagenda okufaanana ak'olwokuna wiiki ejja? Neyanzege neyanzeege, njagala okutwala omukisa guno okulamusa mwenna bwe tuli mu buwambe, naddala abantu b'e Nansana, Busukuma gye mbadde olwaleero nga tuwayamuko n'abatuuze. Njagala okubebaza nnyo reception kuba ekigambo ekyo kikosa nnyo mu rugo. Mwami Lumala kimuwulikira bubindoza kyovula najja njagala ntuule eri nkyongere nga ndi eri naye mwe ne mwekobaana ne mugamba mutuule kumpi. Obuwambe kyekyo, oli mu buwambe? Kakati njagala kugamba nabadde ngenda n'ebimotoka byange nga tuli wali e Kagoma, oluyimba lw'enkozesa lwatuuka kwa barabara lwa Besigye. Abeesefusi ne bagamba abaana mubijjeeko, ngendo jet bisize nti abasajja badde bagenda kututumayi bambi kati abasinga okukola zi drive ate bo si ba byabufuzi. Threat entono nnyo yokka nze ngenda kukola kampeyini yange, ndi mu kkubo ngenda, nabo bali mukola ki mu kutambula. Kati nga bakulaga tojja kukola ne bakola natusibira n'amakubo. So bwe kibanga ebintu bisobola okubaako be bikolera nga naawe ne woba oli ku kituufu bakufunza, bubayita obuwambe. Nti obuwambe oba to rights zo oba eddembe ery'obwebange bw'oba tokyasobola kuli express yakulizanyiza, teri buwambe businga obwo. So oli mu buwambe? Dombo naye ali mu buwambe? Naye lwakuba kyaliko ye RP. Omanyi bwe tubeera mugundi mukomera eyo tulebe basibe bannaffe batuuka ne bakolera bali abaatusiba RP, naye ate RP abagoba n'abagoba nga bamangere bali eri, naye bwe ziwera ssaawa 9 bwamala obbayingiza naye nga naye bamugamba kola ki yingira nga ate babaggalirawo. So kakati ye Dombo ye RP. Ntwala campaign. Campaign nga bwe njirabye n'okulaba ekifaananyi kiki kyekigenda okutuwa. No isi olwaleero mu Uganda tewannabeerawo campaign zoyinza okugamba mbolombo zigenda kubeera nnyo ku nsonga. Kubanga bano balina engeri gye bassa naddala oludda oluvuganya tiruba luli mu kwetaasa kwesumulula miguwa. So nti ogenda okwesana ne mawulire wano bwe muba mukavalinga Mwai Museveni mwena cross board kubanga ayiwaaki mulaga byakoze ne byagala okukola. Bwe mudda kwavuganya naddala Honorable Kyagulanyi alidinze gundi bendera yaffe ya abali ku opposition
mulaga poliisi emutigomya emutwala misinde mulaga bano babayuziza egundi akataago wano babalemeseza kati ekikola amawulire ku sayidi eyo eyagala okwenunula kweko okulaga nti gwe bavuganya naye tabawadde space so kati nekidimaketinga nti kati abantu abasinga bw'okozesa ekibiina kyange ekya PFF they are fighting for freedom kati basooke bafune freedom ate olwo issues zoloke zikoleki ziveeyo era ogenda okulaba bannange twage wano tetusobodde kuyita wano twagenza okutuuka eno ng'ate emisanvu gize babakyala nga bakatula bakyanyumiza bannaabwe ng'olutiyagaasa akola ki ayaka bw'oga bannaye muyimire so nti embeera efaanana bw'etyo etta ekinyusi ekyalibadde ekya campaign nti ng'ekinyusi kya campaign kyalibadde nti ono nassa ensonga nze ne zibe walaba bateekawo ne TV debate omuntu akutte akati yagaana okujja okwogera wadde nga nakiraba naffe mwateeka debate yaffe ey'ennansi nabannaffe amu ne batakola ki ne batajja naye wano ono gwe tubanja ebyaffe Dombo gwe nasooka okulaga ati affe mukama waffe omanyi Dombo alina bwayogera mu ngeri ya lwali n'agamba alina puroguramu ye etakyukakyuka ffe we twabadde tuteekateeka twabadde nakyo naye ndowooza Dombo asaaga mbu tujja kukeera kumanya tulabe mukama we ng'azze ku TV kati ekinyuso ekyali kijja okufula debate ekyamaanyi nekiba nga kifudde kakati nga bano abaliwo bali awo teri ayina mupiira neeba nga sitiimu efudde so yes anti kubanga omuntu alina okuwa accountability emyaka 4 tokiyita kitono 40 years ng'ate mulimu n'abazzukulu abaali bazze okukola ki okwesimba bwawo muno mu aba yabesimbyewo mwalimu abazzukulu so nti campaign ekyo kyensinze okulaba nti neeba nti tevaayo nnyo era bulawulira kati abafa opposite wala Kyagulanyi bamukubidde egindi buli omu kyagamba ekajja ekyo mukyogereko ne bataga kati n'osanga nga ffe okimanyi nti corruption eyali badde ateekinga center stage kajja mubadde n'omukisa ogutambula okwetoolola eggwanga lyonna abavuganya nga ne candidate ali mu bukulembeze incumbent in fact waliwo twabadde n'omukulu gw'oliraanye awo omwami Buwembo aga nti sofa candidate we yakyasinze okutambula districts ennyingi mu ggwanga you have had that freedom okwetoolebwa ola era bukozesa n'ekigambo freedom kiragambye nti atuuseeyo naye n'akolayo ki atuuseeyo atya kubanga we're not going to just tick the boxes ntutiikira tutuuseeyo ne tutuuseeyo tukoze eki nze kugambye nfiiriddwa obudde bunene nga ndi Kawandaawo okutuuka gye mba nyina okulaga lwakuba ki candidate omu nga tanatuuka nakutuuka naye nga bafudde ndiki nti ya ojjukira abantu basula mu kkubo nga bava ki nga candidate omu kubanga ye bw'aba atambula ate abantu bakola ki bakulembera so ng'ekyalibadde kibadde mu campaign eno walibadde kubanga kutola issue ki ezivaayo zalibadde nga issue zezivaayo issue eziva ku sayidi ya opposition ya human rights ye issue eri enkulu n'eggwanga nga liwezezza emyaka egisukka 6 bw'oba omanyi omuntu awezezza emyaka 6 olwo byaba takyayogerako nga musajja mukulu wali myaka 6 yalibadde ayogera ku retirement ng'ayogera ku investment naye bw'obanga okyayogera basics of state formation nga tukyayogera ku ssemateeka anaabeera atya tukyayogera ku kubbula ly'ebintu tukyayogera kuba nti waliwo systems I want to tell you that is bad news. Honorable Dombo, your view ku campaigns as we wrap up okufefeta akalulu byolabye mu kalulu kano sebo bwana kungu njagala okubuuza ku bannabalometa ne bannaffe abali eyo abatulaba era batuwuliriza mukukulike omwaka omukadde era mbaagaliza guno gwe tulimu gubeere gw'ebyewuunyo n'amagero eri obulamu bwammwe. Mwami Kaija agambye nti ali mu buwambe naye Uganda kinyuma abantu mu buwambe banoonyezaamu akalulu abaagala okugejja bagejja abaagala okukola sente bakola abaagala okuzoganya bazoganya mu buwambe eyo Uganda mu buwambe we batyo bafaanana kyogamba bw'obeera mukomera tolya ate nedda omanyi omukisono gwatafunanga gwakubeerako munda naye ffe abaali bali baddemu
tulimanyi sebwe komera ndimanyi bali bankuteko kubanga nze siri mupya mu bintu bino naye nze newunyono ali mu buwambe ate yenoonyeza kalulu mu buwambe beera yo obuwambe obwo si bubi kubanga obuwambe obwo NRM bwe yasuubiza bannayuganda egenda kubaleetera eddembe banoonye akalulu abaagala obukulembeze abaagala okufuna sente za gavumenti bazifune oba ziri mu iPod oba ziri musaala mu palamenti abaagala naye ayagala kugenda mu palamenti aliye ku nsimbi za gavumenti era singa wano waliwo omubaka yandikubuulidde ze bafuna ono mubaka ono mobilizer ono ayagala kugenda mugenzi tewali mubaka kubanga yandikubuulidde obuwambe yandikubuulidde obuwambe bye banoonya okubifunamu anti mbadde nkuwa information oli yavuganyako Lubaga South biseera bya Katolo bwamu bijjukira bulungi amutwala ne mu kooti sipiika yabadde eggulo nga tuli enaggalama n'abuulira abantu bye bafuna mu buwambe n'aga nti bino bye tufuna mu buwambe bino biri bwe biti kale nze njagala nkubuulire ti bano aboogera tibali mu buwambe Honorable Dombo olaba nga kiri okay ekya Speaker wa Parliament ogenda mu constituencies ez'ababaka n'atandika okuboogerera amafuukuule twakirabye mukono yaloopedde President Museveni n'okumwebaza webale kujjanja ababaka wa wano twakirabye Lubaga South wa Honorable Mukasa Aloysius aga nti oyo mumulina mwamulonda naye tayogeranga bwe yali ebutambale wamuwanga kivumbi literally nayogera ebigambo bye bimu. Do you find that okay, really? Is it a strategy you are now using ng'ekibiina kya NRM oba muli mukwonoona bwonoonyi babaka ba parliament? Lumu speaker ali mu parliament nga babaka tebajja mwami Olanya Katonda mwe ekimule ky'emirembe n'agamba nti we shall name and shame. Bakijja batya mu Luganda ekyo tugenda kuboogera tubaswaze kubanga mufuna sente naye temujja kuteesa babajjanjaba naye bwe muddayo muwakana ti sente zibadde zammwe timwakuŋŋaanya kakati abadde azibawa yabadde naye akola accountability yiye kubanga bo be bafuna teboogera abawa nga naye baagala bamusiime nga teri amusiima mu kugenda tewagenda na nasi kujjanja awagenda ne maid ate nga maid afuna allowance kakati eyo accountability eya speaker oba yagikoledde watuufu owa nedda yabadde accountability ye naye lwaki oba tutunuulira ki ekyamutuusa ku mbeera eyo kubanga ye bwe yaddayanukula yagambye nti ye gye yakulira embwa ya neighbor we yakulumanga nyiniyo nga yakujjanjaba. Ani yagambye? Nambozi. Kubanga abuuza natuuka ntya okwetaaga ensimbi ezo zonna okutwalibwa mu Amerika okujjanjabibwa. Kakati ebyo Nambozi alina okweyogerako kubanga nze saaliyo ne gye baali. Naye nze kyemanyi nti embwa bwe bagikubira mu katale neddayo mu katale eyo olaba nga kyefuna mu katale kiba kyamaanyi okusinga kubanga oba bagikubirayo lwaki eddayo ekitegeeza nti eggumba eririyo libeera ly'amaanyi nnyo naye yo sandyagadde kubigendamu nnyo kubanga si bye bituleese naye nga ku campaign njagala nkubuulire nti njagala kuyozaayoza abali mu lutabaalo munnange ono mwewunyizza ngaga nti atukwatidde bendera yaffe kazi ono wa kibiina ki? PFF. Presidential candidate wa meyane? PFF. Tebalina presidential candidate. Kakati nedda omanyi Dombo omwami ono Dombo munapafo
kakati Dombo bw'abazanya politics we kati ekibuzo kyogira ogenda kumujjako akazindaalo nga takizeemu gwe mulindeko kakati omwami ono kubanga byatandikiddeko ndaga nti atukwatire bendera fe abanyigirizibwa kakati ono wa PFF ne presidential candidate tebalina balemererwa ne bawanika emikono ti ffe mu PFF ekyekifo tekuliko asobola bano kakati ayogera wano kyatukwatidde bendera ate nga gwavuganya naye mu constituency naye eriyo alina candidate ali ow'ekibiina kiri bakiyitaani kya NUP National Unity Platform eriyo candidate ate naye agamba ate gwavuganya naye Zambali Blasio Mukasa kakati akatogo kano niweewuuza mu buwambe kike mukayanira ate nga mwagala kujjako oli abawambye kimbabuuza kikulagira ddala nti teri buwambe naye eriyo ebinyuma aba PFF babirwanira aba FDC babirwanira buli muntu alwanira gumba liri naye nga tebagala kubuulira bantu ababalonda naye nga kalulu ffe gye tutambulidde okuva lwe twatandika tumaze kati emyezi 3 n'ennaku ezigwamu entonotono twatandika ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda twatandikira Luweero kuva lwe twatandika e Luweero ne tugenda e Lango ne tugenda Acholi West Nile Acholi Karamoja okutuusa lwe tutuuse wano mu Kampala tutambudde bulungi nga tugoberera ebyo bye twakaanyako ne Electoral Commission ne bannaffe be tuvuganya nabo era emabegaawo waliwo media house emu eyali etegese negaa ntutegese debate so nga ate ffenna twali mu meeting mu Electoral Commission ne bagaa nti programs zonna ezigenda okukolebwako nga tuli mu campaign zizino ne tuteekawo programu zaffe n'ennaku zaffe nawaaji tugenda okubeera kakati abategeka ne batandika okutunenya nono ajja akiddemu eyo yinza okuba eyo ebeera manya ya nkoko tikakati ogenze kukola birala ogenze kuyigga ate otandise kufaabikana na birala kale debate eyo President Museveni yasobola kugigendamu kubanga teyali programmed mu programs ezaali ziragiddwa nga zirambikiddwa mu Electoral Commission naye singa banategeka olulala Electoral Commission n'ekimanyako musobodde okumatiza abalonzi bammwe at least myezi 3 gya campaign okuddamu okubalonda ekisanja ekirala bwana Nkungu wano mu Buganda n'ewaffe Butalejja ntera okulaba abalimi abagula omuceere n'ajja ku nnimiro n'alamuza n'agandize guno omuceere nguteekako deposit ng'alabye ekimuli ky'omuceere nga we gutandise okubala podisi zaakyo nawane emmwanyi omusajja ayinza okujja ku musiiri n'aga nti eno emmwanyi buli muti gugenda kubeerako kiro bwe ziti naye ng'alaba bimuli kakati naffe we tutunulira ebimuli bye tubeera nabyo mu rallies nga tuli mu kunoonya akalulu njagala okukakasa bannayuganda nti ku luno abantu baatugamba ku luli nga tuli mu covid naga nti tukozesa covid tutidde okugenda mu bantu naye kati ate abatulaba kati nga tuli mu bantu bagamba nti tukozesa AI kyeyo kompyuta yeraze bateekerekawo balabe rale yonna gye baagala mu disitulikiti yonna eya Uganda balabe kiki twalaze mu bantu kiki ekiku exciting crowds abantu bajja and yet mubadde accused musongeddwamu olunwe nti mulabibwako nga musomba abantu okubatwala president w'abeera ali leero kosta zira kate zaakoze mu paaka sebo njagala nkubuulire nti abantu ewaffe enjogera eyo si mpya NRM bwe yatandika okutegeka regisita yaayo ne tulangirira enamba y'abalonzi ba NRM bannaffe baazibaayo ne batwanukula ne bagaa nti abantu tebaliiyo bwe twagenda mu primaries ng'abantu basimba layini babalaba bano nga balowooza nti ezo nte bagaa nti abo si bantu tebaliiyo nani yagamba nti nteba ati katonda kugaa nti baana ba masomero
ate nga be balonda mu primaries kakati baabo obalaba atunula wetegereze somero ki eririmu abaana bwe batyo abo abakulembedde mu maaso kakati njagala tunula olabe ekibadde mu rallies zonna mu Uganda yonna era njagala nkubulire nti mwa Museveni ne Maama Janet Museveni webadde bajja ku rally nga bagenda okwogera ng'olaba n'essanyu lijja ku face olwa turn up ne beebaza abantu nti mwebale kujja abangi n'ekyokubiri ne bafaayo nnyo okuwuliriza obubaka nti bano abazze bubaka ki Mwami Museveni ku luno bwagenda okubeera nabo kale fe campaign tugoberedde amateeka abantu bazze kati tulina obuvunanyizibwa bumu okukyusa abantu abo bafuke voters akalulu bakateeke mu box. Do you think bali convinced ng'omuzindaalo? Do you really think abalonzi bano bamatidde ekigambo n'enjiri nye mbadde mubabuulira? Anti kugaa nti ffe olaba ku kimuli olaba ng'emwanyi ekimuli kyekiriwa kubanga Honorable Dombo ne bw'otuulira rallies ez'abantu abalala ndabye rally ya Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna gy'abadde era naye ng'ayina abantu era nga nabo bangi so if you say we go by the crowds n'abalala babadde nazo. Mwami Kyagulanyi alina ebitundu byabaddemu n'abantu abangi naye waliwo ebitundu byabadde agendamu n'alemererwa okufuna abantu ngawa yagenda ebukedeya ebyaliwo wabiraba n'agenda ebutalejja n'olaba ebyaliwo wabiraba kubanga kakati bw'otunuulira abantu abali ku Mwami Kyagulanyi sayidi eyo n'abagenzi bakyuka kuba kati bwe yavaayo kati ng'ebutalejja ttiimu zaffe zayingirayo era njagala nkubuulire nti newe okwosa enkya njagala kugendayo nange nkole finishing n'abantu b'ebutalejja bategeere nti kubanga NRM erina weetujje erina kyekoze ereese eggumba mu Uganda ereese eggumba mu Uganda Adamu weetaaga ogenda ebutalejja olawo obwavu obuli ebutalejja olawo obwavu obuli ono lwojja okutegeera mu ensinzibwa bw'olaba dda ku TV Dombo n'ogamba nti abantu bewammwe waliwo gye bavudde ne gye balaga gwe teri muwamba alinga gugoli RP. Sirina kyendyayo lesaki Honorable Dombo Mpomuzindalo Mpomuzindalo Abraham yes oli mu kalulu kano ku kifo ky'omubaka wa parliament naawe tuwa ekifaananyi ky'olabye abakulu bano abalina ba candidates ku bwa president bye babuulidde abantu okakasa abantu babitegedde bulungi bali convinced bamativu okusobola okubeera nti babeesiga wiiki ejja ku Lwokuna. Neyanza amannya nga bulijjo nze Abraham Luzi Bawasala Sala is tall omwana omuto omulungi afumba ekyenkye wange tukubiriza abakyala bonna ky'omwami gwe mulimu omukulu ewuwo nebyokola abakyala badde basisa olugezigezi mbu bagenda ku mirimu kukeera omukyala twakuwasa kulabirira bbaawo. Kibuuzo ky'ombuuzizza nze ndowooza abalonzi bafunye oba oli awo kye babadde basuubira n'abali mu kunoonya akalulu naye nze strategy yange nga bulijjo mbagamba am reformist. Reformist ye muntu atagayya kiriwo n'ayagala mu kifo ky'okukriticizinga n'okublaminga okuleeta ettaffaali n'ebirowoozo ekyo kyalaba ekyalibadde beta najja akiteeke on table si kukookolimira eyo bali eri wambwa gyayotera wabula n'atajja wano gonja wakola ki wajjira ffe ebimu ku byatuleese okwesimbawo naddala nga nze kubaka wa parliament ebintu bingi bye tutunuulira ffe netwewuunya n'abatukulembera bakadde baffe n'abalala naye tugaa tetukyabanenya ffe katujje kyetulowooza nti tusobola okuba beta tubawe ekitiibwa tubasiime tubagaye there is this better alternative eri researched about evaluated and it is really esaana okubeera applied mu modern living okugeza nze mpakanya ne sekuwakanya ordinary campaign ebyokuzungazunga okutaayayo okwetooloola eggwanga nimuleeta abayimbi
abantu baba bazze kulaba bayimbi nga bakyamukidde batuuyanye ne mubayimbira ebyaddala bagenda okutandika okugula ebyamagezi nga bagudde ddeddalu Badombo bano badde batwala so abayimbi. bombi sayidi zombi nga ngamba method eyo nze nteesa senga n'abanneesi abantu banneesize twagala kulongoosa erimu ku tteeka n'enkola by'ebyokulonda campaign zibeere kye tuyita smart campaign tudde ku mitimbagano nga TV ne zi radio abeesimbyewo bonna naddala ku level ya district nodda ku baka wa parliament ne president nti abantu bajje nga bwe tuzze wano ba candidate twogere ensonga abali eyo ebbali bawulirize streaming zino zonna zibeera live ekyokubiri nti ne bwe bibanga wangi gwe tokubye rally yonna mu kiseera era wenzijja kuba kyenjogera era kyenkoze nga ngamba nti abantu basobola streaminga screen recording nti ne bwe tuba tuvuddewo ffe wano abantu basigaza message eyo on your bed rest ku mirimu gyammwe buli omu olabiraawo nze mpakanya ne sekuwakanya abaana baffe okuva ne baganda baffe n'abantu okuva ku mirimu gyabwe ne bajja nga balandukira ku bannabyabufuzi nti bajje ku laali eyo nkola nkadde yet osobola okwogera message y'emu wano n'abataalabye essaawa zino enkya ne bagiraba ekyokubiri tuwona bino wammanga disruption of businesses tuwulira abantu abeeyisa ng'emigunju ne bagenda bayita mu street yonna nga bebayira bwe babba ebintu by'abantu abalala babeera ku maloole ku magaali ku bupiki ne bajja nga beeyisa mu mbeera ey'ekigwenyufu ne bagwa ku accident abantu ne bafa ekirala tugamba ne ssente nnyingi nnyo ze mukozesa mu kalulu tubagamba nti senga tujja wano tuba tugenda kukozesa ssente ntono ate information etuuke ku bantu kankamaliriza abantu babadde obudde bungi nga ŋŋamba nti kyekimu ffe kye tugamba nti kyekiseera mu teekateeka ebyokulonda okumakinga sure nti mu buli munnabyabufuzi yenna bwe tutamuteera nsega n'abantu bali ku mingolinga n'abantu kuba miitinga tebabasaba oluseke nti buli lw'omiitinga abantu abo n'obajja ku mirimu basuubira nti ogenda kubasasula obeeko ekyoja mu miro ky'obawa bazze okuwuliriza balowooza bakuyamba ogwo okujja era nze mpakanya ne sekuwakanya nti abo abantu abazze kwopimira amaanyi g'omuntu eyeesimbyewo abantu abasinga baba bazze kulaba ku President Museveni nga President wa Uganda so bungi bwama tebutegeeza buwagizi nedda era abalala bazze kulaba ku muyimbi bakuba akadoddi muntu akubawo bakayita batakataago bino abantu abantu bazze kunyumirwa so muleme kulimbibwa evaluation ya population yeyo abamu bakakana bukasi kinyumu omuntu talinyanga ku motoka mu kyalo mawulidde bbaasi ezze baloolezze etwala ku bantu so ze nteesa ekigendera ky'okwesimbawo n'obukulembeze kifudde abantu tebakyalonda mu message na birowoozo kyova olaba nina nze kirowoozera kyenteesa senga banaaba banneesize tugenda teekawo okulonda kwa mirundi ebiri kayoola kyetuyita ordinary vote buli omu n'alonda ne tuleetawo ne kituyita electoral college nga omuntu owa diguli yekka ne businessman nga togirina diguli ng'oweza turnover ya 1.5 billion electoral college eyo nga mmwe musobola okutegeera ebyaddala n'okuanalyzinga message egenda okukulaakulanya eggwanga lino abantu abataasoma bangi nnyo okusinga abantu abaasoma nti omuntu omu ebyaddala ng'omuntu wa diguli alina masters holder era nga PhD wa professor akalulu ke nga kenkana n'omuntu ataasoma ali eri asiika oba atunda walagi nga ne bye mumunnyonnyola byonna talina kyategeera neyo laale mwogera bwe mukangaza bwe muti ebyaddala talina kyakola kyatwala mpadde kibuuzo nabadde ndikodinga ninga nti wala kuba ndi mutono dakiika emu olangejje olyokompa obudde obunene tugamba kyekiseera bannayuganda tuleme kubeera excited let's calm down we forgive each other we streamline this country tusetinge strategies systems ng'ebyaddala ebyokwesimbawo si mulimu sivaawo mpitewo ezirimu ku reforms engamba tukendeeza ebyokwejalabya n'emisaala emiyitirivu ennyo egirowoozesa buli muvubuka ava eri ayika amalusu avudde ku university n'oli atalina kyamanyi okujja okwesimbawo mutulowoozesezza nti guno mulimu tugenda leeta etteeka ng'ebyaddala tekyaligulira munnabyabufuzi yenna motoka olina okujja n'emmotoka eyiyo ate ng'eri ku level of V8 for example mpaka parliament tugamba wa VTs rawu mulindako teri muntu agenda kuddayo kuwa muntu house allowance aba mwina amayumba ali ne mufuna house allowance bino bisikiriza abantu okujja kuvaawo mpitewo
jangu n'ennyumba yo permanent place over board ng'eri mu mannya go olina w'obeera olina okujja ne medical insurance teri kuddayo kujjanjaba mukozi wa gavumenti yenna ebyaddala ku sente ya muwi w'omusolo oba munnabyabufuzi olina okuba nga weesobola olina okuba ne turnover ya 1.5 billion okuva ku level y'omubaka wa parliament reason being mube n'ebyemukola si bantu kujja wano ebyaddala tuwulira abantu babatwala e Nairobi America nawulidde gwe bagaye baawa akawumbi ezo sente nyingi nnyo mukole wano systems mulete insurance policies wano ojja kuba tosibira bweru batalina sente ekintu okirese mbagaggabo omuyala takulembera gwe wennyini yakulembera balala omuzibe takulembera balaba gwe wennyini bw'oba okyali mwavu olina omulimu munene nnyo ogwekwekolako okwekulembera weeremeredde ate yakulembera balala obukulembeze bwa muntu ng'ali exemplary ebyaddala ng'ojjudde nga ne bw'oyogera ekintu kyekyo ky'oyogerako kikakasa era nga kiwoli ani candidate wo kuba president mu race eno siina candidate reason being tewali yannoonyeza kalulu naye nze analysis yange bulijjo mbagamba kuba esimbyewo ebyaddala bulijjo mbagamba oba oyagala oba toyagala mwami Museveni mwenna abasinga era agenda kuwangula reason being ayina message esinga bano bonna message eboogera ewewuka eringa akaveera n'olaba omuntu ng'atambuza message gwe tubadde tulowooza oba betulowooza nti baali badde bawa ekyokulabirako ekyo ebyobufuzi ebivuganya nga avuma buvumi alandukira ku personality ya muntu tubagamba nasiba nawo nze nno bwana kungu ennaku z'omwezi zigenda kubeera 15 newankubadde mwami Museveni kutya egiyitisa erimu ebituli bingi byetulowooza nti tusobola okutungirira tujje asinga bali bonna nga nnaku z'omwezi 15 bagenda mulangirira nga yasinze ate ng'asingidde waggulu oba oyagala oba toyagala kubanga bali bonna tebalina message owagira mwami Museveni sijja kugamba nti muwagira bonna kuba nange tanagamba nti ampagira bwana agamba nti ampagira nange naga nti mulonde Luzzi Kampala Central nange gwe nkubira ki naye wali ku kya president bagambe okuza kuwait bonna abazingazinga bati kanywa n'abakuba n'asuula eri bwana Buwembo yes saidi yammwe ngaba NUP mu myezi 3 gya campaign gibaberedde gitya byemulabye bibalengeza akalube kanafaanana oba byemuyisemu okusookera ddala njagala abatulaba bategeere nti eggwanga Uganda lirimu abantu ba sides bbiri groups bbiri group esooka ye y'abanyigiriza erimu ba RP Dombo n'aba bafaanana nga bakulembeddwa Muzeeyi Museveni group ey'okubiri ye y'abanyigirizibwa kati Luzzi yalaze dda waagwa tewali wa makati groups ziri bbiri either oli mu side ey'abanyigiriza oba oli mu side ey'abanyigirizibwa tewali side ya kusatu kaakati side ey'abanyigirizibwa ekulembeddwamu His Excellency Robert Kyagulanyi side ey'abanyigiriza ekulembeddwamu Muzeeyi Museveni oyogedde ku kigambo nga sinakituukako bw'otunuulira ebizze bitambula mu kalulu kano kutandikira ddala mu nomination eza presidential walaba Muzeeyi Byabakama era nga drawinga line ey'abanyigirizibwa n'abanyigiriza n'akulaga nti omuntu omu Muzeeyi Museveni yayiseewo ng'alina emikono egimusemba obulungi mu districts ezirambikiddwa mu mateeka abasigadde bonna temulina kulwana kwerwanako okulaba nga twafunvubira ne tusaawo embeera ne tubeera nominated mu bizze bitambula wakirabye olunaku lwajjo akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa omulamuzi kagambye nti Makindye division ya nominating aba candidates 12 ku 12 candidate omu yalina ebisaanyizo ebimusobozesa okwesimbawo ku bwa meeya era nga waludda olw'abanyigiriza 11 bonna ne basindikibwa ebbali ekyo kibadde mu districts mu regions zonna ezikola Uganda eno olabye wakiraba ebukedya okirabye mu western n'ebitundu ebirala nga side emu yesindikibwa yenyigirizibwa walabye ekiri essembabule omu ku bakandidate abavuganya ne Sodo yawandiikira UNEB
ng'agisaba academic papers za bwana Sodo. UNEB olwaleero lwezzeemu n'egamba nti tejja kuzimuwa. Ku side side eyaffe abanyigirizibwa oli ne bw'aba ng'akyogerako mu mbeera ya lusaazisaazi ku makya oziraba ku mutimbagano. Oli bw'abuuza nti ne Kayijja ono ayagala obwemupi bw'ennansana alina ebitabo ku makya UNEB eba eyanukudde twetaaga binoonyerezaako naye tetunafuna abisaba bw'anaabisaba tujja bimuwa. Mu incident ng'eyali e Busiro East eya omusiime Mathias Walukagga, National Council for Higher Education yamuwa certificate of equivalence. Era ng'etteeka mu ssemateeka lisaba nti omuntu alina okuba ne USE certificate or its equivalent. Ate ekitongole ekigaba equivalent kiri eki National Council for Higher Education. Sebo wabeera wabuuzabuuza naga nti enfuna gye yagifunamu tetugitegeera. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti nno va mu lwokaano tukugjeemu. Ne badduka mu kkooti omulamuzi n'aga nti akakiiko k'ebyokulonda kavunaanyizibwa mu kunominatinga bakandidate na kuteekateeka kalulu ne tekavunaanyizibwa mu kudetermininga obuyigirize bw'omuntu. National Council for Education yayogedde. Kati lwaki teweesigama ku bya National Council for Education? Ne bagamba naye tukkaanyizza n'okusalawo kw'akakiiko k'ebyokulonda. So ebyo byonna bibadde biraga obutali bwenkanya okunyigirizibwa okubadde mu kampeyini eno. However, ffe tugezezzaako okukola ekyo kyonna ekiri mu busobozi bwaffe. Presidential candidate wange owaffe ku sayidi y'abo banyigirizibwa akozesezza embeera yonna ey'obugumiikiriza, embeera ey'okuyita mu bugubi mu bulumi obw'amaanyi. Era njaga kusiima emukutive zammwe Sanyuka. Ndabye mutimbye omuntu ayawangudde Resilient Award. Yasinze the most resilient. Embeera evudde mu kampeyini ze tulimu kyabadde asanga nga bamusuulidde amaggwa, bataddewo poliisi, bataddewo amagye, tiyagasi bamukubye. Naga nti nina kukuba kampeyini mu disitulikiti eno. Era n'agumira embeera yonna n'atuuka mu disitulikiti eyo. Ne mu mbeera nga bwe twalaba mulira ng'apangisizza hoteeri, amagye ne poliisi ne bijja ne bimenya enzigi ne bikola ki, teyadda Kampala. Teyayimiriza n'aga nti akalulu nkavuddemu. Yasigala era agamba nti bukedde nti batutebe batutte nti abasigadde tusonga embeere. Ate n'asigala ng'era atukubiriza mubeere ba mirembe, temulwanagana nabo. Ndabye President Museveni enfunda nnyingi kati ngaga nti mu campaigns zino mmwe aba NUP mwefunyiridde okusomba. Yes. And I think nozalawe omulabye. Yes, yagambye nti tulina emmotoka oba 200 ezisomba abantu. Nsomba ne mutwala. Ne mube excited tulina abawagizi naye nga mubasombye busombi okubatwala. Entambula yinze ngimanyi. Bw'aba n'atambula oluguudo lwonna basooka dukola ki? Tubulire ku ekyo saba. Kati yes, tokunze kimala osomba busombi. One, laale zaffe zonna zibadde organic. Abantu bajja mu kwagala okungi ne batuuka we tugenda okwogerako nabo. Era Muzeeyi Museveni baddombo ono mu ngeri y'omuli akakasente bamuwa for this information. Omanyi NUP lwaki olaba ng'erina abantu bangi, motoka balina emmotoka 200 kati ffe twetaaga 3 okwenkanankana ne laale gye bakoze eki gye bakubye. Ng'okimanyi nti Muzeeyi Museveni buli laale gyakubanga eyabadde e Rubaga akozesa billion 2+. Yes, billion 2+ nga za mulimu ki? Kusomba, kusasula abanajja n'okutiisatiisa abamu bajje Lwampaka. For example, Rubaga yabaddeyo jjo. Information gye nafunye. Abakozi ba KCC bonna bano abeera bano abayola kasasiro babawadde notes atalabikako ku laale agenda kuggyibwa ku lisiti y'abakozi b'ekitongole. Era bonna baba bateereddewo enteekateeka nga babapakira nga wagijjeewo eyo. Nja kuba musanyufu. No, we have brothers and sisters and friends abakolera mu kitongole kyekimu. Ompadde ku social information eyo. Tulabye ebbaluwa ez'enjawulo nga ziwandiikira amasomero mu biseera by'okusoma
wetubeeredde wali nga taamu ekyagenda mu maaso nga bawandiikira amasomero nti essomero teririna kuggulawo abaana bonna. Yes? Tetwagala kukolera ku ŋŋambo. Oyina No, ebbaluwa yonna. that letter was public and it was discussed even No, on this very platform. yogerako. Ekyo nkivuddeko because ensoosi yange ya mikwano gyange ne baganda bange kati naawe kozesa obukodyo obwo okufuna information Kakati bwana naye njagadde okuggirayo ekya yes ekyo mwami ono mwami Luze Luzi. kyabadde akugamba nti ensi eno democracy omwebeera unfair. Kati omusajja ono ali wano ateesa oyagala kumwekanankanya ne mwami Luze naye byayogera tebiriko bwino amala gabyogera alaba ekizibu democracy kyeretera abantu. Oyo Ssaabakunzi wa bwana Dombo between me and you we know engeri gyemu ate naye abatulaba audience yaffe be bantu abawangaalira mu bitundu gye mbadde mutambulira ensomba gye mbadde musombamu abantu entiisatiisa gye mbadde mutiisatiisaamu abantu byonna babadde bakola ki babyobservinga bulungi. Laarizo ezaffe zibadde organic mu wakati mu kutiisatiisibwa wakati mu kuba tear gas. Just imagine nti zeekola zokka abantu bajja bokka nga tewaliwo mbeera yakubagulirira tewaliwo mbeera yakubasomba muntu ajja n'ekigambo organic kirina kirala kikitegeeza kati oba ombuzizza ekigambo organic kibeera nakyo nga omukwano guli nakyo tewaliwo okuga nti no ojja kufunayo piraawo ojja kufunayo ekyebiri tujja kuzza n'ewaka. That is organic, yes. So maliriza ngende wa Charles. Okusomoozebwa kubaddemu kungi abantu baffe babasibye just mu wiiki eno yokka leero lwakubiri okuva ku stand okutuuka olwaleero basibye ba foot soldier ba activist n'abakulembeze baffe abasukka 30 mu nnaku 3 zokka. Wali emabega nakugamba by last week twadde ne list y'abantu 400 abali mu makomera ag'enjawulo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Walabye abatiddwa to the extent nti bavudde mu bawagizi ba NUP n'abakulembeze ne bawanvuya omukono ne bagussa ne ku bannamawulire. Olunaku lw'ejjo twabadde kapitolwa walabye munnamawulire w'emu ku TVs eziri mu ggwanga ng'ali bulungi mu jaketi ye ey'amawulire ne kamera ye ng'agikutte ne kaadi ye ng'agirina mu bulago nga ab'ebyokwerinda bamukwate omutwe gwe bagukuba ku mmotoka bamukuba ebikonde bamutugga ebintu ebyo byonna bibaddewo mu campaign eno. However akasembayo ssebo mu mbeera eyo presidential candidate wange asobodde okutambula mu district 13 out of 146 mu kaseera kano. So tulina essuubi nti mu nnaku ezisigaddeyo okutuuka ku Lwokuna district zonna tujja kuba tuzitalaze nga message yaffe y'enkyukakyuka etuuse ku bannayuganda. Batugende nti newankubadde okunyigiriza kuno kwonna kubadde nga bw'okwogedde. Yes. Bakandidate bonna yakyabasinze okutuuka mu districts ezisinga obungi. His Excellency Robert Kyagulanyi yakyasinze okutambulira ku programu ye nga bwe yamuweebwa isi okusinga abakandidate abalala bonna. Dombo akubuulire bakatambula districts mmeka. We have moved 130 districts. We are remaining with only 16. Nga nezimu kuzo ku 16 nga mwemuli kwezo ze batulemeseza nga bojjukira ekyali Embalala. Twali tugenda mu Mbalala district ne batublockinga ne bawamba tiimu yonna ne tugenda giddamu twagitadde ku 16 okusigadde. Kanungu bamutulemesa naye tugenda muddamu n'ebitundu ebirala. Byolabye mu myezi 3 egy'okunoonya akalulu. Mukulu ku Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Mbadde nkusaba onzikirize mu sekende emu kujjukize ekereziya kye yasomye ku Sande eno ku bwe bayita the magi. Mu kivunuula abasajja the wise men, abasajja ab'amagezi nnyo abava bugwanjuba East, mu buvanjuba. The 3 wise men from the east. Basoma mu bbanga n'ogamba waliwo azaaliddwa balaba akabonero naye bayita ewa Herode ali Kabaka Herode. Yes, ne bamuwa amawulire amalungi
naye kyamutawaanya mukama n'abagamba bwe munaatuuka ne mulaba nange mujje mu ŋŋambe ŋŋendeyo musinze naye nga yali alimba kati gwe bala omuntu n'aleeta amagezi ow'amagezi n'akukyalira nga amagezi mangi nnyo n'akubuulira ekyomugaso naye nga wamagezi ng'okkiriza nti wamagezi because Herode yali tatuukibwa naye ate n'omwanukula ng'omulimba. The world gave a lie to the wise men, elders. Kati kyekizibu ensi kyeyina. Ensi yaffe ejjudde obulimba, ejjudde ekibi. Of course tekyakoma ku ekyo, of course kyolaba kyabamu okufa kw'abaana bato. Nti buno obulimba buvaamu okufa. And mainly buvaamu okufa kw'abaana bato. Bino bwe tuba nga tubyogera si byakusaaga abantu bafa. Bafa public life. So obulimba buliwa wano? Obulimba. We are dealing with a lie. Kyolaba oluuzi abadde agamba kakati yayogera ki? Tosobola kungamba nti bw'owuliriza mukulu Museveni byayogera n'owuliriza mukulu Nandala 5, you don't pick an issue. There are issues. Well, of course, nebigenda maaso kutwala yakiza Besigye. There are issues around. Naye olabye tuliko. Why? Because bulimba. Now, bayimba abalala ne bajjira they twist muyita bubina. This one which they shake muyita ki? Naye ng'oli omulaba ng'alimba ng'ayogera bya bulimba olubuto lwe lumuvuga. Now mu kalulu kano mu campaign zino kyentunuulira nnyo is security yakwerinda. Yes. Mpamu eddakiika nzije nkuwakadde akamala nzije wesimbiza ku barometer akasameme katwetolemu katono we tujja Mwami Rumushana atandikira awo agaye nti ye mu kalulu kano atunulidde security okusinga bwe tujja awo tava. Sisobola nakubala. Okay, kale tukomyewo barometer akasameme akasameme osobola ddala okubeera nga oyogera naffe olunaku olwaleero ng'okozesa #NBS barometer #NBS barometer nobeera nga oteesa obuuzo bwowabula tutambule ffenna. And again, the only presidential candidate who purely addressed all those issues and challenges on a daily basis will be the one to win, namely hardships in the economy, regional imbalance, unfair taxation, injustice, insecurity, and lastly, I appeal to all Ugandans to choose peace throughout these elections. Ivan Sembosi, bwatyo bwagambye. Yes, Mwami Rumushana. Yes, so zembadde njagala kutunuulira nnyo security. Bw'oba oyina embaga around oba omukolo kyosookerako kunoonya poliisi atali kukuuma moloka n'obutaala waayo, kukuuma obutaala bwa moloka bw'oba nga tokikoze babubba babusikako ne babutwala. Yes, bino bya New Year's bwe bagenda ku bya fireworks nasigalayo eka because nkimanyi ze saawa ababbe bwe bayingirirawo ne babba and indeed abangi bemmanyi bababba. So security kulaba nti candidates webali the bonna, by the way, including ne MPs abesimbye ku bwa MP abesimbye ku bwa parliament tunakufuna incident y'amaanyi nnyo etwala omuntu mu ntaana. I'm talking about political candidates. I think that's a major achievement. But the larger issue where security is doing well is zino rallies. Kuna tunakufuna major incident ku rallies. Of course, China costs. Wala abefujo kubanyiga. The suppression and containment campaign. Because bano bayina foot soldiers bale bazimbye gangs ngezaako abantu abimu wamu n'abalala
kuleta akavuyo so balina okubanyiga it's part of suppression and containment nono kiza ono Aaron tayina candidate kwa yatandika tusimbule what was his campaign turumbe Tulumbe. yali akunga kulumba so you don't know singa tuliwa singa te bamukwatisa magaro so in security that one you do that's a cost kiyinza obutalabika bulungi kiyinza obutawulwa bulungi but waliwo byolina okukola olina nobawo omuteeka then noyita mu and so nze ntunuulira bibala ebivaamu situnuulira entuuya nebaddewo mu kulima obadde otema omuti obumu noweetema obumu igwana erikufumita ebyo bibeeramu but eventually are you harvesting so do we have stability in my view yes tulina stability tulina rallies zigenda bulungi so far ono abala agambye nti omusajja atalaaze districts za Uganda the tourist you can tour Uganda the festivities Christmas tugimaze bulungi tumaze New Year yulira waliwo amawanga what ate nga gali developed by the way nankana zabokyeza fireworks you know that fireworks za abantu mawanga gali developed but here tetunaba kufuna tetwafunye incident y'amaanyi ekyokubiri the state was able to procure electoral materials tonaba kuwulira because abayise bagende babirambule mean the ballot papers ne the voter register weri sinaba kuwulira bano siwuliddeyo nga bayomba ku voter register owulire nga bagiyombako yes actually nalabye ku bbaluwa yawandiikiddwa Ssawansi wa NUP kati gwogera kumwogerera ngambe omuwulidde ng'akyogerako dakiika zompadde tuli barometa akasambe kakati nyanukula bano olabye baddemu birala no we are still here we are still debating we are still raising issues what is the voters register the one you talked about kakati so the procurement the materials ezokulonda babayise ne bazibalaga sinabakola complaining nga district ye waffe teyina materials so the remaining challenge ya kubitwala to distribute them I remember there was an election sijukira mwaka ki materials za Kampala Wakiso Jinja yes aberi bali balonda ngene Kampala tutunula I remember kirabesi je yalonda nasula nayenga enoyo na gwalina obululu nga tulina ntalaba yono so kati challenge eriwo okuba kulaba nti electoral commission eyina eweereddwa obusobozi obutwala voting materials nezituuka ku buli polling station but at least Uganda we abana Uganda tusobodde okwesasulira voting materials as Ugandans nga tetwewoze obanga tetusabiriza wabweru and remember we have gangs zikuba abantu abimu mukulu Museveni zayogeddeko mweka tenaye yakiriza nti they are Kyagulanyi gangs so now it's official todangamu kukimbuuza now the main task therefore ya mukulu Muhoozi because yaba Dombo n'abalala nabana abakunga bagimaze okukunga population but the main task now ya kulaba nti omuntu asobola okuva ekewuwe n'agenda kulonda I'm talking about movement. You move to the polling station, please. You cast the vote, after you protect it. So in a movement, kuva uwo kugenda ku polling station. I'm talking about the security of the voter from home to the polling station. It's extremely very, very important because so that is physical security. Now you already have a problem which is psychological. Abanji batide. That's why you see abamu gante tugenda kuleta na sente mu Uganda until ngokulonda kuwedde abamu bagana kusaba leave
abalala bagana genda mu byalo ate ng'alondera kampani nga naye wange okulonda kakunsange mu kyalo. So you have the issue of fear. The security forces tezinaba kuwangula lutalo olw'okujja fear mu bantu, because eyo fear ekuba nnyo abakyala n'ekuba abakadde. You know that? By the way, even some youths ebakuba because abazadde bagamba abaana baabwe temubigenda mu ganga z'abakyagulani ezo, they are very wild, tebabatuusako obulabe. So all those are gangs, because mu mazimba olina keep on singing there are two gangs. Gang. There are two gangs. The first gang is the gang eziri mukomera. Eyokubiri you. Uchaliwo. Eyokusatu the liberated. Yeah, those are liberated. They are still undergoing rehabilitation. You said they recruited. Baba Itachi. Damulira? Damulira ghetto structure. Kati Damulira is, instead of policing by taking them to prison, is rehabilitating them. But you are the one who constructed those gangsters. Kakati police in Aduro. Actually, Damulira is CIID, is criminal intelligence. Yeah. And intelligence gets the likes of Sobies. Because now what do? Bono batwala mukomega nanze mbadde gangster abadde banzimye nkuba abantu noga akatoko abantu. You will be here noga and they become now vigilantes. Okulemesa bali be muzimbye. Probably that's the reason why kyangunyo katukuba kwata. So and when they are kunsonga yenyini wandika no ajja kujerabira walabye omusirikale ali mukogera n'abadamulira abagamba olabambulera oba ku office oba ku dduuka eryo libbe that is the rehabilitation we are talking about. Njja kuwakaddeko yano kule mwambu wembo notinga nagwe wakalabye nga bagamba bw'olaba awali fulaga edduuka limenye office gimenye. Just not, I'll get back to you. Diary ka point kono kanoti bwolaba Dombo omuleka n'amaliriza bwolaba Dombo aja ku emphasizing candidate we basi bano alucha kyabayita akahuje ahuje obato tuvumye no kuga anti jaga nonya ngeri nyekiteeka mu Luganda chizo okulecha maybe kati instead of advertising umbrella ate oli mu frag which is criminal. Instead of advertising advertising umbrella fananetia omulonzi in civic education anonye umbrella because siga anti uli omamanya umbrella but instead oli ku frag etagenda kubeera ku kalulu bere gwetagenda musango ki katabano togende wa security endozo ndabo ndakahuje sogera ku misango njogera kwa ku anti then akahuje ne kakukosezaawa okolagira abantu nti olaba awali flaga menyawo mwami Buwembo nja kusaba wandika and I told you they are gangs. This is another gang. Maliza Charles. But so the lead of a gang as well. You on record. Therefore mukula bus bus byakagaba adomira police mukulu muhozi Kaine Rugaba bayina okutunulira the second element of security. Okay. Kulaba nti the Ugandan ayina confidence ayina obutatya asobola okuveeka agende ebyokulonda kwa now and that is mass mobilization. So sobola okubeera mukulu Dombo awo muyina omulimu gw'amaanyi nnyo in your base areas okulaba nti waliwo voter turn up because bw'otunulira the elites and mainly professionals bano mubayita professionals bana abakola mu bitongole yamanyi some of them the corporates bakitwalanga holiday of course that's what they do bakitwalanga holiday so you need that mass mobilization kulaba nti population of course China issue of mass voter education nti abangi tebamanyi even how ngeri gye balonda they don't know it. But let me address the issue in a second of transporting voters. Nze suwagira Karolo.
this mode at least Yuwagira. Why? Because candidates tebaba wabudde bumala. And my argument ku this platform yali tosobola kukola campaign mu lunaku lumu mu district biri n'okola mu impact 2 districts. Because I can give you in Western Uganda nga bwenjimanye awala simanyi yo nnyo terrain yayo, but sirabawo rally gyokolera Rukunjiri, the whole of Rukunjiri ne kufiringa nti obaddeyo ofire. No, it's not possible. But woba akola rally then Rukunjiri at least kufiringe mu katono oyina okufuna abantu kuba mu nsonda zonna ez'Erukunjiri bajje Rukunjiri mu town. And the Rwenshama, the extreme end, Mupaka, is close to 70 kilometers. You know that? Yeah, I know. Nyarushanje, Yonayo, Wogena almost 50 kilometers. So, how do you expect to Tagenda Kutambuza Vigere? Nyakajeme Kumpia, Nerukunjiri, is around 10 kilometers. One journey ngatozeyo. Bugangari trading center is around 15. Kat omuntu omusubiro otyo kutambula kilomita 8. Ntaje kurware kati bomu aidinga. Ena mukuru bwaleta abali mu structure ye. Bachikire ebitundu byabo bawulire message bagizeyo. You really can't blame him omanyi kyokola. So does that mean abantu bagenda okulonda nga tebafunira mukisa kuwuliriza bakandidate? Twachi discussing naye mwagana okuwulira nga ukale kati tugenderawo mwe muri manye beri muri jamo. Akarulu is not about a candidate. Akarulu is about omulonzi. Nto omulonzi afunye information emala kubona abesimbyewo. In other words, is listen to all the views na anonyamu the most competing alternative. Kati gwe mulimo gwa media, kati namwe media mwafa ate muli ku incidents bamukubye bamulinyeko. Instead of focusing on views nezivayo ni analyzing views, more special questions of policy, but twavamwe kati tuli mbyandongo ono muyimbi ona ina masanyalazi generator ina mafuta. So it's Webale Charles, webale nnyo. Njagala kudda ewa Katonda. Mu seconds 10. Yes, mukulu wa Mushana bwajja wano annyonnyola bulungi ekigambo kya security era n'awaana eggwanga nga bwe lirimu security. so far. Nene abuusa amaaso ate ebiviolatinga security ebikozinga insecurity. Omuli human right violation. Okukubwa kw'oyogedde bamulinye bamusambye bamuyodde bamutadde mu drone. Almost buli lwembeera wano agira ganga zino bajja zisa mu drone. Nasonga mu ezakulira ganga. Ebyo byonna bireeta insecurity. Obwavu obuli mu ggwanga buleeta insecurity. Era Mzee Museveni agenda okujja okukulembera eggwanga lino teyalisanga mu ghettos ezoogerwako damulira kati gyali recruitinga rehabilitating nga bwatugambye naye obwavu obuli mu ggwanga bwe bucreatinzewo gundi ghetto ezo abaliyo kankuddemu bagira ne bagenda mu ggwanga zoyogera. Kankuddemu abamukulu Museveni bwe baali nga bakola I think ngazayo empapula obajjayo empapula ku Watanga Odoi. Ngagenda mu Badombo Watanga Odoi secretariat. Abavubuka baali bavayo nga bambadde yero baruutinga mu kibuga. Yes, so in other words, when you are managing crowds, you have to be very careful because zikosa third party. Alright. So bola oli bagamba don't bring processions in urban areas amuli amaduuka. There are incidences ezikuwa mu history ezikuwa ekyokulabako, but mu Muganda that's why you see tewaba tear gas everywhere. Have you been tear gassed everywhere? Thank you. Kati munzirizo muzindalo. So there is a cost okubana ne security waliwo cost. Nzo okuba nti envuze n'envuga nevutuka n'enzirayo. Omuno omudombo tatuuka. Yasura mukuwo olwa insecurity. Njagala genda ku nsonga ey'okubiri. Yes. Campaigns tuzogedde ku mutubulidde nga muzirabye. Tulonda week ejja. Is the country ready for this election? Just nabadde nkuwa information nti nalabye Ssabawandiisi wa NUP Mwami Lubongoya nga awandiikidde ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ebbaluwa
ng'ayogera ku paper copy eya voters register nti up to now tulonda wiiki ejja naye ba candidate tebannaweebwa oba tebaweebwanga paper copies eza updated those hard copies eza updated voters register and again on top of that issue y'okukuuma akalulu protecting the vote again esigadde mu bantu ekyaliwo nnyo tujja kakuuma mujja kuddeeka n'ebirala. Are we ready as a country for next week's election? Ntandike naawe mwami Kajja. Obuuza ekibuuzo ekyo ng'olinga akibuuliza mu nsi yolowooza mbu waliwo systems nti oba mbu akalulu level of integrity yaako eri waggulu. Kubanga akalulu waliwadde suppose nti ogenda mu kalulu ng'abantu bonna bakeesiga. Otawo lw'owulira nti tokuuma lukulaga nti abantu obwesigwa eri akalulu kano bukatambula butono. Olwaleero mwembi abakama bakandidate baffe bonna abadde mu kalulu k'egundi abafulumizza. Makindi. Kuba meya. Kye baakola candidate wa PFF. Mukyala we yali proposer. Kane bakwata erinnya lya mukyala ne bayiteeka mu mpapula z'omuntu omulala gambo. Mukyala we yanominatinga omuntu omulala. Omukazi n'agamba ate ntya bba wange yeesimbyewo. Bba wange yeesimbyewo. Naye kuba kwagala kikutategera kya sikiraba mbu oli asaba bwa meya naga nti ekitiibwa kiri gundi gwe kikola ki erinnya bayitadde ki kakati awo olaga nti emikono gyakoze ki so nti mwami byabakama mwaye bwe twagenda tulowooza nti bwe tunaasaba omulamuzi abantu baali balowooza ebirowoozo ebyali bisuubirwa Electoral Commission Leda kyetwakkiriziganyiza. No, I must speak about it. Mbuuza. No, we are ambuuziza eggwanga liri redde. Kati nkubuulira. Ira kyembuuza kikuyamba ggwe okunyonnyola. Kiyamba ggwe. Kuba Museveni eggulo yagambye nti kiyamba ye. Nti omukalo bw'ogukasuka omuntu ayinza okudduka ng'alowooza nti jjinja. Naye ng'anjagadde kubanga agambye nti baddira erinnya ne baliteeka mu mpapula z'omuntu omulala. Kakati ekyo kubanga Electoral Commission teri wano kutubuulira nga bwe bakikola. Mwami ono yandibadde atunnyonnyola ddala kyayogera kituufu empapula nga bamaze okuziteekayo mu Electoral Commission. Aba Electoral Commission bakwata erinnya ly'omuntu eddala ne baliwandiika mu mpapula z'omuntu era bonna ekkumi n'omu Bwana Dombo bonna ekkumi n'omu. Omaise sometimes Dombo senior oluusi Dombo bwafuuka eddafu soja w'NRM ate Dombo aba abimanyi aba asaze okujjaku kati ekyo kyabadde akola ki kyabadde agenda ne he knows it ne bakizanya akikola ki akimanyi. Kati bw'otunuulira liifuri ng'ayina akajoozi ekigambo kye gwe ekibuuzo kya readiness kiba tekijja kubanga ekyalibadde kijja nti newe naalibadde nga sisobodde kubanga kino kiri debatable honorable Kaija. Yes. Oga nti liifari ayina akajoozi ekyo nakyo tekitegeerekeka. Ayina akajoozi kayambadde munda. Ayina akajoozi kayambadde munda. Ate oba naye akimanyi n'abaana be bakimanyi n'ono akimanyi ne buli omu akikola ki akimanyi. Tekyetaaga rocket science. Ensala gundi gyali mu kusala ki Mwami abakama gyali mu kusala emisango. Luyale n'abasajja nga baba Mwami Azizi Kasujja abo tebaatuuka wakoze ki watuuse. Waliwo refu golaloga nga akutta abasambi basatu abajje mu ttiimu y'omuntu. Nolowooza mbu akyagala omupiira ogusigale nga gutambula. Nze Uganda yasaama omupiira ng'esamba Nigeria. Twali Abekutu. Uganda nefuna ekkoona. Omusambi ono yali yeddira ndiga abawuliza nno ze bakyamujjukira yali Serunkuuma.
n'ateeba omutwe refuraga basimule baddemu omusanga I think it was World Cup munnamawulire omu n'akimubuuza namugamba nti explain what causes kyekyakuleka okusaza goolo eyo yamugira bugizibu n'akola ki n'atambula ng'akulagira nti abanigeria bakubanga eyo goolo yali etwala Uganda I think either it was Africa Cup or World Cup ng'omunigeria yali yeetaaga draw goolo wali wabula eddakiika ezibiri kakati n'otalaba nti refu kyali mu kukola ki so nti byabaka mu oluusi bamina oba oyagala oluusi omukwatulisa naye tekikola ki kikubula so nti kyoyogera ekya readiness kizibwe eyali badde aturedine nga nti ekisaawe ekisaawe kirina perimeter wall ekisaawe kitereevu nti buli omu ekisaawe buli omu bamuwadde abwagizibamu okujja okubayingira kakati nga nendaba ti radio ya Uganda y'omusolo etteekako omwami Museveni live ng'ali ku zikampeyini ze terina mulala gwekola ki gweteekako ate isa ekyo tekikola ki tekyogerako bw'olaba UCC bwehandolinga ng'ogirabira ddala ng'olabira ddala mwami Tembo ng'omulanga buli message gy'agaba ali mu kwogera n'aba opposition tali mu kwogera n'abaki n'abasaidi eya mwami Museveni so in that way in a nutshell nti ekigambo readiness kijja abantu obwesige eri process okibe nti abeenaale mukalayini kamu nti abeenaale bonna nedda buli bensanga waye bagamba ne bwesi owotuuka abantu ku level ng'oweenaale mwagamba ne bwesironda tuwangula owoposition ng'alowooza ne bwalonda akalulu ke tekagatta Honorable Domo, are we ready? Sebo njagala nsooke ntereeze ekifaananyi omwami ono kyasiize NRM tukozesa media houses nyingi nga mulimu neza gavumenti era nga zonna tuzisasulira tusasula UBC tusasula private media houses zonna ne bannamawulire betukozesa nga bagenda kukavaringa functions zaffe nga cost eyokukola omulimu ogwo eri kuffe batanafuna contract ya mwambo wembo tutuliziganye Honorable Dom wali mupaka wa parliament etteeka lyogera kiko ko national broadcaster ko okuwa obudde omumala bakandesa abeesimbye ku TV ne radio y'eggwanga ati kakati simanyi oba babusaba ffe twabusaba era ne tusasulira kakati bo ekikwata ewabwe simanyi twagambye ku kya info mu 2011 twawa UBC miliyoni aga 2 okurunninga adverts 2011 sebo njagala tubeyo netugenda ne mu kooti twagenda na mu kooti okusasula sente ezo sebo singa abadde ayogera ku election eno kyandibadde kikola amakulu kuba kati gye twogerako era nze gye njogerera oli akulifalize mu parliament etteeka likiriza ebibiina by'obufuzi okwesimbya isaawo president kuwa president kino kibiina kiramba tekyaleeta presidential candidate kakati ayinza kugamba nti kubanga buli kibiina kisaanidde otoyinza kulowooza nti buli kibiina kiba kirina naye njagala nkubuulire nti ekireeta okwetegeka ki ekireeta okwetegeka tyeteeka erifuga ebyokulonda liba weeriri ate nga lirambulula ekiteekeddwa okukolebwa ekyokubiri nti abateekeddwa okutegeka okulonda weebali era ebikola babirina electoral commission etugamba nti ebikola ebirina era yabituusizza era yayise ba representatives b'ebibiina bagende mu electoral commission okulaba ebintu ebyo ekyokusatu abavuganya n'ekyokuna stakeholders kakati abavuganya beba stakeholders ono akugambye nti batambudde ensi yonna era ye yasinze okukavaringa bakandidates abasinga obungi mwami oyo yava okukyogera kakati abantu bamala okutambula eggwanga etteeka bweriri ab'ebyokwerinda batulaze kye bagenda okukola ne electoral commission etugambye kyegenda okukola ffe abantu beetegese kubanga ffe tumaze okukunga abantu
tugenda kola rallies Kagambye mwagambye Uganda. ndeka Is the country ready? Is the country ready? kakati country Uganda teri single unit mu Uganda mulimu electoral commission mulimu abesimbyewo mulimu abebyokwerinda akalulu abo be stakeholders abakola environment ne process y'akalulu bwaliwo bategeka kubanga tugenda kubuuza voters register ogibuze Uganda voters register ojja kugibuuza byabakama kati bw'ogamba nti abantu bagende bakuba akalulu abo baba voters boboyogerako kakati wemba ngamba nti tuli ready we must look at the categories zonna eziteekeddwako kati fe So copy Lubongo yajasaba mu mwagifunye ng'abalina candidate mu Luganda. Ebibira byonna kyemmanyi nti byaweebwa soft copy eya register. What does the law? That is what I know. Kakati bo oba bayabaira nsimbi zijjayo prosi gundi. Hard copy. What is their right? Okozesa hard copy. Right. Simanyi. Hard copy. Kakati bwe baatuwa soft copy hard copy tetugendayo kubanga twasobola okugikozesa. N'etteeka ligamba Kimwami Dombo kuwa hard copy. Etteeka ligamba ajabandize bano. Tumubuuza ng'alina candidate. Kakati ye yagifunye ye buli muntu muteeka etteeka teringamba kutwala abantu bange kuwuliriza muraale naye obuvunaanyizibwa obw'okutwala abantu bwange kubanga njagala abantu bange bawulirize kakati electoral commission webanga yakuwa soft copy gwe ate olina candidate yeesimbyewo ate candidate oyagala gundi oyagala ogikozese register kakati simanyi naye wange bayinza okuba nga bagifunye obanga tebanagifuna ekyo sikinaako bukakafu kubanga saakitegedde nti ogenda kukibuuza nandibadde mbuuza secretary general oba Dr. Tango Doi yakolagana ne electoral commission ku nsonga ezikwatagana ku NRM nga tugenda mu kulonda naye buli candidate bamuwa soft copy that was a provisional ne bagamba nti no bagenda kuwa copy kati ekyo tugenda kukyetegeeza tulabe bwawo kituuse naye nga ffe ng'abalumirwa sayidi eyaffe tuli ready era tweteeseteese okumaliriza rallies ezaasigala kubanga bwe twagenda mu kalulu district 3 zokka zetetunaba kukavalinga mu Uganda tulina district ye Kole tulina district ye Lira tulina ne district ye Lira City lize district 3 officially zetwabuuka kubanga president wa Uganda alina obuvunanyizibwa bwatuukiriza nga president w'eggwanga era bwe yategeka meetings ezo wajjawo programu ey'obuvunanyizibwa nga tetayinza kugidelegatinga mu ddala ku bya Congo nga tayinza kugidelegatinga kakati nga tulina okuddayo era tugenda kuddayo ng'ennaku z'omwezi 8 tugenda Lira enkya bwe tumaliriza Kawempe wano mu Kampala ne Nakawa tugenda straight Lira tugenda kusula Lira tulabe nti ebyerira tubimaliriza tukomewo tukigale wano ng'ennaku z'omwezi 13 era Bannakampala Bannayuganda mwenamba kubira omulanga nga 13 bujje Kololo tukigale nga tweteekateekera okulonda n'okujaguza kubanga Honorable Loze, yes, if I would ask ekibuuzo kye kimu twetegese bulungi ogenda mu kulonda wiiki ejja bino byonna byogedde but are we ready? Bannayuganda ekisooka nja kufunira akadde ne timer. There is an uniform distribution of time. Kati nja kugira tandika okurapinga ng'ekyalaani ambitinga time. Era okyayongera okulya obudde bwo? Abantu tuli ready. Twagala okusomesa Bannayuganda nti ebyobukulembeze si mulimu. Mulekeraawo okuleeta pressure. Obukulembeze olina okuba patriotic ng'ozze kuweereza. Vaawo mpitewo okulwanagana obusungu obukaawu lwa bibala biri abantu bye basuubira bye bagenda okulya. Twali badde tetulaba na kusika muguwa kuno okususse.
tulina reforms zetugamba nti ezigenda okutereeza eggwanga lino naddala mu by'obukulembeze mwenno bannayuganda mufunemu tulabye abantu abakulu abavubuka ebyaddala engeri gye bakondakitingamu ebyobufuzi eri ancient nnyo eri backward okuvuganya si lutalo okuvuganya waliwo awangula n'awangulwa may the best candidate win tulina okwevaluatinga message kyova tugambye nti ebyobukulembeze bye tulina byavaawo mpitewo naye okusinziira ku mbeera nga bweri tugamba tugenda kulaba asinze okwetegeka era awangule era tubasaba mwabeesimbyewo baffenna bwe bakuwangula kkiriza nti kati ffe twesimbyewo abantu 8 ffenna tetusobola kuyitamu omu yagenda okuyitamu ate oyo yenzi era tunamala okuwangula bwe tuwangudde ddeeka okola ebirala ekyokubiri tubagamba tugenda leeta etteeka teri muntu agenda kuddayo kwagala kukulembera balala nga tokkuse nga tojjudde olutalo luno lwolaba basebo ne bannyaba batuwuliriza byanfuna kulya kyekireetera abantu okweyogerera ebisongovu abantu okukola effujjo n'okufuna ebirooto eby'obuyaaye false hope tugenda kukyusa enseena enkya ebyaddala ezo emmotoka zemulaba zifuuke zaffe ebyo ebizimbe bifuuke byaffe abantu abawagaawaga bannayuganda okutabangula bino omuzannyo gwe tulimu gw'ebyobufuzi abasinga tebali wano era bwe madi njagala okugambira muganda wange Abibu nti mulina challenge abantu abasinga oppika omuliro guno okulaga nti tewali mirembe bonna ba fugitives yinza okumenyerawo efyu muganda wange yeekolera ali eri Kibera eri mu siraamu ewa e Kenya lumbuye mpulira mbu ali Turkey Umaru Kisekka aliwa South Africa muganda wange Penge aliwa Sweden tewali munayuganda aliwa bali ero lwakwagala oba eggwanga lyabwe teri kifo kisinga waka mwami omukyana yakugambye nti tubeera wano kati tukusuubira okubeera omwogezi era abaana ba opposition nadamu ba foot soldier bwe mutukoze obubi ebyobufuzi bya dialogue si lutalo asinga mu maso bwe tubeera wano omuntu omuwa omukisa n'ayogera naawe n'oyogera n'omuwa information naye nga bwe tubeera bwe tugenda kwawukana n'abantu bali mu katale bali mu ntalo za nnyama kuyomba nedda omuntu omuwa time n'ayogera tubagamba nti twagala abantu abali wano oba wano wali bubi nnyo gwe nga tonnadduka kitegeeza abantu wano buli kimu kiryoke tutereezeewo okolerera kulaba nga nziruka singa obadde wabi walibadde wadduse dda bali boogamba basinga bazza emisango ffe tugamba twetegese eggwanga lyetegese abantu balonde era nze luzzi we munaabanga temunnonze tonyamba buyambi okunona nze sikwegayirira kwesibako kifu nina ebyokukola nedda era ebyo byebisinza okukubanga bakulaba kuno abannakampala central bannakampala central abandaba nze Abraham nze nina byenkola okujja okwesimba otulowooza mu kifo ky'okuvuma okuvvuula n'okukakkanya bakadde baffe abaalwanirira eggwanga lye babako baliteeka bwe tulabawo ekyetaagisa okutereeza tuzze mu kifo ky'okubeera nga tunenya bunenya naye tubagamba mu abalonzi mmwe mugenda okufunamu nga tuleese reforms zino mu gavumenti gye tulowooza erina otutulabirira nze nina tageti gye ŋŋamba teri munnayuganda asasulwa musolo mu butuufu bwago mwenna muli babbi ba musolo kitegeeza gavumenti efuna sente zimala nakutuusa saabiterira lindako katono sebo kanzijeyo ensimbi zino zijje kuwa eddakiika yomaliza ku NBS TV koli kkiriza tuwummulemu katono honorable Luzi atandikirawo kummulako ddakiika 24 zokka ze zibuleko essaawa 6 abakubaganya ebirowoozo balaba ku mikutu gya social media egy'enjawulo please keep the conversation #NBS barometer kwetuyita naye nga twagala obbakubiriza okuuma emirembe ffenna Uganda tuyineemu so mu kaseera kano kankizo nnyo gye tuli ne future y'eggwanga tetusagala tubeere abasobola okutwala eggwanga lyaffe wansi tulina kubanga tulikuuma ku lw'obulungi bw'abaana baffe n'ebiseera by'eggwanga by'omu maaso tubuuza nti akalulu tukeetegekedde bulungi bwa stakeholders ab'enjawulo akakiiko k'ebyokulonda ebirumira bino ebitondo ne bikyaliwo twetegese kimala okubeera nga tulonda wiiki ewedde kyekibuuzo abakulu wiiki ejja rather ekibuuzo abakulu kye bali okuba nga baanu ku lunaku olwaleero yes honorable Luzi ddakiika emu wumbawumba ngende wamwe mbuwemu
njagala kubiriza abalonzi bonna banna Kampala Central banna Uganda buvunaanyizibwa bwammwe okulonda omukulembeze asaanidde mulekeraawo okulonda abakulembeze nga musinziira ku bibiina by'obufuzi ideologies chanting okuyimba slogans nedda era bwe munaabanga okumusinziira mugenda kumaliza mulonzi abakulembeze abatasaanidde mbasaba ennaku z'omwezi nga 15 buli omu ojja okuba akalulu twawandiikidde CDF nga tumusaba ebyaddala bw'otunulamu ekigambo londa ddeeka abantu bayinza okwagala okubba balangiriremu omuntu omulala atali mwami Museveni ab'NRM ne banyiiga beeraliikirivu n'abaana abannuupu God forbid bayinza okuba nga balowooza nabo bayinza oyiyitamu ebyaddala akalulu kaabwe ne balangiriramu omuti omulala nange mwamiruzi nze sikola mu gavumenti beneesimbyeyo nabo mulimu abaminisita ayinza okuyita eyo n'akwata mu kittavu ne balangirira omulala tugamba after all n'akalulu tebalakalangiririra awo ku bu polling stations etwereetawo mbeera ereeta butabanku nga ffe tubweyitidde security wise tubasaba omuntu tubeerewo ku polling station oba yeevulunga oba akola kibalangirira ddeeka oba agenze mu loogi oba mu mwenge yamanyi nga bulijjo mwami Museveni awangula nga wadde bwali oba tebakola tubasaba tetuleeta mbeera kankamalirize abavubuka as friends of Uganda etumala Uganda nnyaffe teri agenda kukkiriza kukola wano fully era ffe ne security buli omu tugamba buli omu beera security wa munno mbega wa munno tulabe nti akalulu kano tokola fujjo ove mu kalulu kano waliwo awangula n'awangulwa tumalize tukole ebirala okola ki pozolo kyesitegeddoga nti buli kimu kiri bulungi wano bakayijja ba buwembu balwana kukyusa mbeera gotoga nti mbeera eryokke mbeera nnungi kitegedde bulungi ekyo mbadde ngamba abasinga okukola ebyobufuzi byavaawo mpitewo banoonya kulya tubagamba tetugenda kudde okukkiriza mukulembeze yenna atalina kyakola kijjewo ebyo ebyokuvuganya byavaawo mpitewo nga kitegeeza ne bakuwangula kizokke wabeerawo awangula n'awangulwa naye kitawaanya abantu mu kalulu kano okulwanagana n'okuleeta okwesongola n'okukola ki abamu baloota bakunukkiriza mu kiro bazimba ebizimbe bebigwa beegayirira abamu bagenda ne ku ddogo n'okutuuka okwagala okukola munno obulabe lwakafaako nze luzimbagamba kiyamba ggwe okunnonda ofune omukulembeze atakyamuukiridde nze sigenda kukyamuukirira era ŋŋamba omulimu gwonna gwe munampa ŋŋenda kukola kituufu abamu mugenda kubeera affected kuba ebyadala tugenda kukyusa ebintu tukooye ekisaasasa ngolono abantu baffe ne batafunamu kinyinza okukugamba sebo waliwo ka information kemba okufuna wano mwami ono abadde akabuuziza secretary general ava kumpeereza obubaka nti electoral commission ebategeezezza ti registers zirudde era bazikime olunaku olw'enkya singa mbadde kati simanyi oba ewaawe obubaka babufunye naye ffe mu NRM kubanga obweddandabi wano nga tuteesa n'agaa nti eyo issue gy'oyogerako batuyise tugende ku electoral commission okufuna physical registers okutandika olunaku olw'enkya kubanga temututegedde enkya keera bukeezi tugende ku ndowooza kikizemu ebibuuzo badde obuuza bwana buwembu ndowooza olabye omwogezi w'ekibiina mu kusooka yatugambye register twagifuna dda kibadde mu kuulafuubana kwaffe oba oliawo n'abalaba nebaconsultinga omanyi bo bali mu system nebaconsultinga information neita we thank them are we ready kyekibuuzo eggwanga liri ready okulonda it is a process si event ya lunaku lumu tulabye abakulu abakulembera akakiiko k'ebyokulonda nga bali ku airport bareceiving ballots era ne bakakasa eggwanga nti ballots ezisinga zituuse mu ggwanga obumu obugenda okukozesebwa obukonge oba obululu bwebuli kati amawulire gaago okuva ewa secretary general wa NRM nti abadde babanja hard copy akakiiko abategeeza nti ziri ready so ng'ekibiina nga NUP tugamba eggwanga tugamba abakakiiko k'ebyokulonda mukole buli ekiri mu tteeka mu buvunaanyizibwa bwammwe naffe tukole buli ekiri mu tteeka mu buvunaanyizibwa bwaffe ne bannayuganda ffenna be tutunuulidde bakama baffe bakole ekiri mu tteeka bw'otunuulira ng'oggyeko ebbaluwa eno kati gyatuwadde answer reply gye bakoze ekiri mu tteeka kigamba nti ennaku
ekitono nnyo 14 ezibulayo mu kulonda ogundi paper registers ezo zibe nga zituuse nga ziweereddwa ba presidential candidates n'ebibiina byabwe. Tubulayo ennaku 8 bagambye tuyinza okugijjayo olunaku lw'enkya. Kitegeeza era tebali mu tteeka. Tulina ebbaluwa endala abakulu bwe baba balaba gye twawandiika nga tubakootingira ekiri mu tteeka nti ku district balina okugaba tally sheet. Ku polling station bagaba DR form. Then DR form zonna ne zigenda ku district ne bagatta. Kati ku district ne bagaba tally sheet. Abawangudde presidential candidate yafuna original tally sheet. Bano abasigadde ne bafuna photocopy. In that musobola okwegatta mwe abalina candidate ne mugatta nti mu Western Uganda tuwangudde districts 5 ku 12. Eastern tuwangudde era bwe mugenda ku National Tally Center byabakama bw'atandika okulangirira nti eno kibadde bwe kiti nga mulina obujulizi nga mukompeyaringa kyayogera kikwatagana n'ekivudde ku ground oba nedda. Twawandiikira Electoral Commission nga tugibuuza ffe tumaze okwapointinga ba agencies baffe ku districts. Procedure egenda kubeera etya ey'okuaccreditinga ba agencies bano. Up to date they have never replied. Temugimanyi. Temuddibwangamu up to now. Tetuddibwangamu. So if they are to accredit these agents, kirina okukolebwa mu budde because you have to submit in names of agents across the country. Then baba accrediting babakolere cards baba so ekikyogera ky'okukalulu kano ke tugenda mu therefore. Yes. Then what does that speak kukaluka Thursday? We meant up to now. Yes. Temufunanga kuddibwa. Obuuziza eggwanga liri ready nkulaga how the Electoral Commission itself is not ready. Up to date ekyo tebana kyansalinga. Ekyokubiri Electoral Commission yemu mu ssemateeka eweebwa obuvunaanyizibwa obusomesa abalonzi ng'okulonda bwe kulina okubeera. Bakaleeta those biometrical machines. Abalonzi abasinga tebazirabanga nako. Ne ba candidates abasinga tebazirabanga nako. Bakyusizza n'ennonda gye tugenda okulondamu. Bulijjo wabeerawo deski eya presidential, ne wabeerawo eya direct MP, ne wabeerawo eya woman MP. Byabakama yagambye this time round egenda kubeera desk emu because machine ebeera emu ye verifyinga oli mulonzi toli mulonzi. Kati then by agents bonna balina okukola ki okubeera. Kati abalonzi balina kiri ekikadde ekipya byabakama kyaleese tanakikolako. Akakiiko ke tekanakikolako. Olwaleero mpulidde omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda ng'agamba nti enteekateeka yonna tugirina. Omanyi bannayuganda beerabira mangu. Twakikola emabega wali bandibadde nga bakyerabidde. Simanyi mu nnaku 8 enkola gye bagenda kukolamu okusomesa abalonzi bonna emiliyoni 20 bategeere okulonda n'obuvunaanyizibwa bw'okulonda. Mu bimu ku buvunaanyizibwa mu kusomesa mwe mulina okusomesa munnayuganda nti candidate takkirizibwa kuwaayo birabo mu fundraising eziri communal okuavoidinga vote corruption. Kati mu kaseera kano bw'obanga ogenda musomesa nga buli ennaku 85 kitegeeza nti bakandidate abasinga baba bakola deki ensobi. Bwenzira ku kya register kyennyini bakandidate abamu abagiddwa mu race omuli ab'e Makindye, Isingiro n'ebitundu ebirala ebisinga gye bazze badenominating abacandidates babagiddeyo ku ground ya vote register nga bagamba nti abakusokondinga tebaali balonzi. Kitegeeza nti akakiiko akali reda akeeteeseteese nga kaagala okwakalwa ak'amazima n'obwenkanya. Register even before nominating candidates yandibadde esooka okufulumizibwa. In that candidate agenda okunoonya abagenda omusemba omusokondinga n'omuporopozinga ng'akakasa nti oli mulonzi mu constituency yange. Yes, erinnya lyo ndirabye kati Mwamiru Mushana. Ba stakeholders ab'enjawulo okweteekateeka kumala bulungi kati because ennaku ziweddeyo. Yeah, tunulira the software.
because one way you is the hardware, but the software, the mind. China contradictions, China conflict. Because ragamba okukuma akalulu yalowooza bakakuuma nga bakuuma engeri gye tugoba ebinyonyi mu kasooli oba engeri the security guards bo balaba n'ebibundu ku mabanka. The security of the voter is at 2 levels. Esooka the voter abeera mu line. So temujjanga mob. You have to have a line. Yeah. Kati the second one, omulonzi bw'ajjira mu line awo agent omugaso gwe gugira nti baba bagenda kuteeka mukuuma kukonfaminga nti oli mulonzi mu register wooli agent abeerawo n'akakasa nti indeed mu register mwoli. And so yeno register gy'obadde osaba the hard copy, the most important register ya register ku polling station. That's the most important register. Gyolina eri ekozesebwa returning officer eno gye twalabye nga mulimu abalonzi abalonda emirundi etaano alikyali mu gaaka kati oyinza nga olina gyolina ng'eyo mboofu. Please, can you protect me? Era protected. No, simanyi kusomesa slow runners kyolaa wannema kakati the voter omulimu gwa agent okukuuma akalulu tebategeeza kakoma ne jambiya nti oba mobu eyimirire wali ekakuume eyombeeya okukuuma means teekawo agent bw'onajja keija mu register mwoli yes alabe nti mu register mwoli mu register walimu ekifaananyi yes ekifaananyi mwekiri mu register keijonaza afaanana n'ekifaananyi kiri yes kati olaba abongeddeku ekyakuuma. Now all agents of all candidates babeerawo ne balaba the entire crowd of agents balaba kati bw'omala okuvaawo the second level of security of the voter kulaba nti ovotinga in secrecy olonda mu kyama society eyina kumanya because that's a constitutional right. Kakati 20 meters zaba bamaze okulonda that crowd which can become a mob because waliwo ebitundu byemmanyi eyo Kisoro Kanungu bw'olonda opposition nga bw'olonda opposition nga ne Katodda bakola resolution wano ba Museveni 10 igana kuija kati wanga bakola that resolution nze nkuwadde eyo namuwa mu mbiina waliyo mu bimuyina eyo zikawempewa byemukola tomukiriza NRM tekyali nawe nakusabye omutwale wansabye eki bikahinduka kale bikahinduka genda maaso kakati so that level the 20 meters eyamaze okulonda not eyali mu line and you see this 20 meters doesn't apply on agents. It applies kwoyo amaze okukola ki amaze okulonda kakati CDF has even reinforced it kakati egenda so that this voter is much freer from okulonda nga tewali alabye kyalonze. Yeah, that is the objective of the 20 meters and the law says at least 20 meters meaning it can even be more. It can be a kilometer, it can be because you can be no cause drone. So genda bw'omaze okulonda you go on asigadde ng'ali mu line alonde freely. Now the second one, security of the vote, isn't bakuwadde akalulu kamu bw'amala okutongoza nti keija oli mulonzi ekifaananyi mu ekiri indeed and they even tick on the polling agent atikinga ne ku register gy'ayina kulaga nti omaze okukola ki omaze okulonda na then nakonfaminga nti bakuwadde ballot paper ate bakuwadde ballot page
emu then nakutunulira nga bwogisuulamu nti indeed osuddemu eki osuddemu emu. That's first level. The second level ya kubala. It is not the mob eyina okulaba engeri gy'obubala. No, it is the agent. And then these results are written in your in the tally, what you the sheet where you capture that DRA form. DRA form. The DRA form and bonaba signinga omunosagaza kopeyo. So that's how they protect the vote. Tebya kulinda okukuuma. Asi akuberi kuba enduru kuba ngarabi kugira you guys kakati bano baleta confusion yabwe. But I'm are you aware that he's one amongst the framers of that law? No, muwe who is there. Katimbulira Constituency Assembly. Mwe mwenyini mwe mwakisa muteeka nti omulonzi bw'amala okulonda atilisa abeere mu 20. Habib. Kati oli mukulwanagana n'etteeka lyewakola. Habib, wama muyambe, Charles Muyambe, ategeere mukakuuma mutya kyayagala okumanya. Kuba yakulazo engeri gye kakuumibwamu. Kati bw'okiwakanya, mubuulire engeri gye mugenda okikolamu. Nze mubuulire. Mu 2 mugumu. Experience gye tulina. Twasindika ba agents. Ba agents abo abamu ne bawambibwa. Kati this time round tugamba nti nno n'omulonzi yennyini kano kaluluko bw'omala okulonda teri kikuzza waka. Dda mu tteeka likugambira litya dda mu 20 meters obeerewo ng'okakuuma olabe nga bwe bawamba omulonzi ono then tusobola etteeka bwe ligamba. No. Mwambu. Etteeka bw'etyo bw'erogera kukuuma akalulu. Etteeka it's about akalu kange akalonze. So buvunaanyizibwa bwange okulaba nga nkola ki nga nkalondola mpaka ekya 20 meters kyaza kikunyonyodde nti kyakuyambako alonda okulonda mu kyama si kukuuma kalulu nti nyimiridde walinze buwe. Etteeka lyamuteekawo kukola ki? Aliwa ono wa 20 meters lyamusawo kukola ki? Genda osome anti kyembadde ngamba kati ekizibu lyamusawo kukola ki? Amongst the lawyers are consulted kati nawe wayagala knowledge you have to consult because era ono abagobawo yakozesezza tteeka ki? Because for us we are citing a law nti 20 meters etteeka litukkiriza tuyimirirewo tukakuumiraawo. Kati gwagamba nti ddeeka naawe tusomere etteeka erigamba nti bw'omala okulonda etteeka likugambye ddeeka weebake. Mukakuumiraawo oba mweyongereyo ko musobole okuba omwagaanya oli alonda. The law is about voting procedure. Nagikusomera wano ate oyagalambiddemu. You did that? Yes. The purpose of the 20 meters, it's the most minimum. Kulaba nti oli mu beseni mwatiikingira tomulaba. Toli alingizaayo. That is the objective of that proviso. And chobola begamba abalonze n'abatalonda. It's not about abalonze boka. You go and read that proviso. It is abalonze abamaze okulonda n'abo abatalonda. But you see, it is also I don't want you to disrupt me. The second thing is bayinza okuteeka polling station nga webagitadde mwinawo ekereziya. And the kereziya is 10 meters. Okay. 10 meters to the basin. They will come and tell you, please hold on, togenda kukola mass because you are within 20 meters. That's also another interpretation. It can also take away your right. So the okuma karulu kakuumibwa agent. Thank you. Well, and barometer kasameme tugenze ku Afro Mobile program ekyagenda maaso. Osobola okusigala ng'okyatugoberera giteeke mu ssimu oba mu kompyuta yo osigale ng'olaba byonna ebigenda maaso ku NBS TV n'emikutu gyonna gya Next Media n'egyo egiri munda mu ggwanga n'ebweru waalyo naye tukume emirembe. I choose peace UG hashtag gye tukozesa okwongera okubunyisa ekigambo ky'okukuuma emirembe wakati nga tuli mu kalulu kano. I choose peace also choose peace ku lw'obulungi bw'eggwanga.